fubanga bw'osobola famire yo gyagale mukyala kituufu musajja wamukoowa wamunobako naye wamuzaalamu n'abaana kati oli eyo ogenda omwogerako binene nkosaasidde mukazi wattu by'oyogera byappa ebyo bireke tubyogera mukazi wamukusobako yakunobako wamugoba tokyamwagala kati musajja wattu ogenda oyogera bingi nnyo ku mukazi oyo wandibadde musajja mukulu ekimala n'otuula n'osirika toyogera kigambo ku mukazi oyo kubanga maama w'abaana kituufu waliwo ebyaliwo bikunyiiza bikuluma bikukola bubi muli naye wandibadde obikka omumwa gonoyira notabako kyoyogera n'osirika bejja mukazi oyo tomwogerako bigambo toyogera waliwo abatera okwagala ayogere azikize ebyoli byayogera eri naawe ayogere ebiri eno mbalaba ne ku TV nga mwekalakaasa ekyo kiraga nti toli mugunjofu kimala musajja bw'abanga ayogera bingi sirika ajja kwerogoza anti akajanja kamuli bubi wabeeranga naye nga tamanyi nti gwe mukwano gwe maama w'abaana be gwe mukyala we kati wagenda obusungu bumuluma ate ensonyi azifudde busungu ayogera bingi naye gwe kyoba okola toyanukula sirika bejje ajja kutuuka ekiseera anti waliwo n'abamupikamu bateeka mu kacumbi ne balunga bati togeza ne balunga n'owulira nga bayogedde akakusajjanaza obwongo n'ogamba nange kamutere ebbwa akamwa please wake up tokola ekyo kinyiga nnyo naye kigumire waliwo ekigambo kye bayita okwekuuma n'ogamba nti kansirike ng'omuntu omukulu ekyo kibala kya bukulembeze kibala kya bukulu kibala kya buvunaanyizibwa mu nsi muno yeetaaga abantu ab'obuvunaanyizibwa mikwano gyaffe abatulaba ku mukutu guno ogwa Sozimo njagala kubalamusaako mu Mukama waffe Yesu Kristo. Nze Mayanja Mike ndi wano ne munywanyi wange Owegomba. Muli mutya ye? Obulamu mugamba ki? Mwebala okukola emirimu, mwebala okuzimba eggwanga lino nyaffe Uganda. Njagala kubasaba mwongere okugyagala. Olina okwagala ensi yo. Nabadde nga nsoma Bayibuli nga nsoma omutume Pawulo bwe yawandiikira Abafiripi essula ey'okusatu olunyiriro lwa 20 bwe yabagamba nti kubanga ffe ewaffe mu ggulu gye tulindirira omulokozi okuvaayo Mukama waffe Yesu Kristo. Nabadde nsoma ebigambo bino nendaba ng'omusajja ayagala ewaabwe. Bwe nabadde nsoma ng'omuwandiisi agamba nti yali mu kkomera nga musibe, bambi nga bamusibye naye n'agamba no problem newankubadde nga ndi mu kkomera naye kati sanina ewaffe. Ensi yammwe bagiyita Uganda. Ne bagambye nti nze ndi musumba wa kkanisa era emirimu gyange egisinga obungi ngikolera mu kkanisa ebweyogerere. Wano nekindeese nkibabuulire nzise kubabuulirako ku bya family life. Lwaki njogera ku bya family life? Essanyu n'obuwanguzi biva mu maka, okulemwa n'entalo biva mu maka, naye bwe bijja amaka tegalina kalungi kegasigaza. Olwokubanga Katonda yatandika amaka sisobola kugoogerako nga sinnaba kusaba. Munzikirize munneeyungeko tusabe. Katonda kitaffe omuyinza w'ebintu byonna aliwo ate era agenda okubeerawo ebbanga lyonna. Laba bwe tuzze nga famire yo ku nsi eno ku planet Earth eyafuna ebizibu naye mu maka gaffe mwe tulina okubeera. Lyessanyu lyaffe bwe buwanguzi bwaffe. Tukukoowoola Mukama ojje otulungamye mu kigambo kyo, kikole amaanyi gaakyo mu bulamu bwaffe, kituyigirize kitulungamye, bwetyo tutambulenga n'amagezi okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Nayogerako ku kigambo ky'omugagga Joseph eyali omwanvulu nkupe
eyali talina kyasobola, eyali talina maanyi, eyali talina busobozi, eyali tasobola, naye Katonda bwe yagenda nga asitula. Nabadde nga ntunula mu kitabo kya Zabbuli ey'ekikumi olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'omwenda. Nkusaba onzikirize nga sinaba kupaapaala nnyo, mbikusomere obiwulire. Kitabo kya Zabbuli ey'ekikumi olunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiriri olw'omwenda. Agamba nti mumutenderezenga Mukama, mumutenderezenga mmwe abaddu ba Mukama, mumutenderezenga erinnya lya Mukama, erinnya lya Mukama lyebazibwenga okuva leero okutuusa emirembe gyonna, okuva mu buvanjuba okutuusa mu bugwanjuba. Erinnya lya Mukama ligwana kutenderezebwanga. Mukama ali waggulu okusinga amawanga gonna, n'ekitiibwa kye kusinga eggulu. Ani afaanananga Mukama Katonda waffe? Ani alina entebe ye waggulu eyeetoowaza okutunuulira ebiri mu ggulu ne mu nsi? Ayimusa omwavu mu nfuufu, agolokosa omunafu mu lubungo, amutuuza wamu n'abalangira ab'abantu be. Atuuza mu nju omukazi omugomba, n'amusanyusa ng'amuzaazisa abaana. Mumutendereze Mukama. Eno Zabbuli ya Dawudi, eno Zabbuli ya Dawudi nga gati n'omukazi omugomba n'amutuuza mu nnyumba, ate n'amuzaazisa n'abaana. Soma ku byafaayo ebyokuzaala kw'omukazi gwe bayita Sara. Omuwandiisi agamba nti amaanyi ga Ibulayimu gaali mu Sara. Newankubadde nga Sara yalwawo okuzaala ne bapangapanga ne bapangayawo omwana Agali mu mukyala oyo, ne bazaalayo omwana, naye amaanyi ga Ibulayimu gaali mu Sarayi. Mukazi yali omugumba, Mukama n'amutuuza mu nnyumba. Okusekererwa n'okunyomebwa n'abigumira, naye ate era n'asigala ng'atendereza Mukama. Manyi gye muli eyo bangi abampuliriza nga temuzaalanga baana, ng'obusungu bujula okubatta n'obukyayi. Mukakkane mulindirire Mukama. Njagala kubatuma mukakkane mulindirire Mukama, kubanga akimanyi era ekyokukola Katonda akimanyi, era olunaku lumu agenda kukikola, ate bw'alikikola kiribeera complete. Njagala kutegeeza nti si gwe osoose mu nsi yonna okubeera omugumba, n'abalala gye bali nga nabo tebazaala baana, naye Katonda asobola okutuuza, naye Katonda asobola okukulabirira. Kimu kyokka ky'osigaza mu bulamu kumutenderezanga. Gwe mutendereze, ebisigadde eby'okuzaala oba obutazaala si bibyo, naye bya Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna. N'olwekyo njagala kubasaba, kubanga mmanyi nti gye muli, mbamanyi nti mugezezzaako okukola kye musobola, mbamanyi nti n'abamu mu masabo mugenzeeyoko ne mugamba kamunoonye abaana, obanga babuze no mu kanisa, nga babuze n'eri mu ddwaliro, kakati kamugende mu masabo. Mwebale nnyo okugendayo, naye njagala kubagamba nti munoonye Mukama, musigale nga mwagala Mukama, musigale nga munoonya Mukama, musigale nga mwesiga Mukama, ate musigale nga mutendereza Mukama, kubanga kyekyobugagga kyokka kye muyina mu nsi ekisobola okubayamba n'okuyimirirawo okutuusa enkomerero. Abaana bammwe, efamilizi zammwe, ekika kyammwe, ebyobugagga byammwe, amaanyi gammwe n'obusobozi bwammwe bisobola obutakola makulu senga temwesige Mukama n'okunoonyanga Mukama ekiseera kyonna. Omwagalwa lwe lugendo lwaffe mu bulamu nga tulina kunoonyanga Mukama, omuyinza w'ebintu byonna. Ayaliwo aliwo, kyavuga agamba nti mutenderezenga erinnya lya Mukama, erinnya lya Mukama lyebazibwenga okuva leero okutuusa emirembe gyonna. Yes, terikoma wano ngamba kati bwe tubuliddwa abaana, bwe tuzadde abaana, oba bwe biganye ebyokuzaala Mukama akomaawo. No, kigenda mu maaso ekiseera kyonna nga tugenda mu maaso. N'olwekyo oyinza okuba nga wafumbirwa mu maka nga tete wazaala mu baana,
nolaba munno nga teyafumbirwa nayo ali eyo naye nga yakazaala y'abaana bana basatu babiri kiyinza okuleeta obusungu n'oyagala n'okuyiga obulogo era bangi abakazi baloze naye njagala kutegeeza nti ekyokuloga tekijja kukolera wabula okusigala ng'osinza mukama ng'onoonya mukama mu kunoonya mukama kijja kukolera amakulu nali mulabyeko omusajja omu yanoonya omwana oluvannyuma n'okutegeera nti ne be baali bamuwa nabo si babe n'agamba kati kaanoonya abaana wonna ajja kubanoonya wonna n'agalula effumu afumite buli wamu wonna wasisinkana wakiri alabe ng'afunayoko ku mwana naye ne bigaana era ne bigaana n'olwekyo obulamu obufaanagana bwe butyo nga buzze gy'oli sigala nga oli mwesigwa eri Katonda kubanga ate oyinza okugenda okunoonya omwana ne bigaana ate n'ofiirayo kati n'ofa nga ate n'omwana tomufunye kwegamba nga toyina nakyokoze toyina nakyofunyeemu bikusaze busazi okusinga bwe byali bikusaze kyova oteekwa okukakkana olindirire Katonda onoonye mukama ate omwebazenga bulijjo kubanga kisobola ate okukola amakulu okusinga kaawo nga bw'okirowooza. Omwagalwa atulaba naawe atuwuliriza mu kitabo kya Lubereberye essula eya 39 olunyiriri olw'10 njagala okkirize kwe njagala okutandikira mu kitabo ekya Lubereberye essula eya 39 nja kusoma awo okutuuka ku lunyiriri olw'16 ate nno nyinza n'okusoma n'engenda n'ensomayo n'olw'19 n'olwekyo teweeraliikirira essula ya Lubereberye 30 lunyiriri lwa 10 okutuuka ku lw'16 agamba bw'ati awo olwatuuka bwe yayogera ne Yusufu buli lunaku n'atamuwuliranga okusula naye era oba kubeera naye awo olwatuuka mu biro ebyo n'ayingira mu nnyumba okukola emirimu gye so nga tewali basajja ba mu nnyumba muli munda n'amukwatako ekyambalo kye ng'ayogera nti sula nange n'aleka ekyambalo kye mu mukono gwe n'adduka n'avaawo. Awo olwatuuka bwe yalaba ng'alese ekyambalo kye mu mukono gwe n'adduka n'avaawo n'alyoka ayita abasajja ab'omu nnyumba ye n'abagamba nti laba yayingiza Omwebbulaniya okutuduulira ayingidde gye ndi okusula nange n'enkoowoola n'eddoboozi ddene. Awo olwatuuse bw'awulidde nga nnyimuse eddoboozi lyange n'enkoowoola n'alyoka aleka ekyambalo kye ye gye ndi n'adduka n'avaawo. Olunyiriri olw'16 lugamba nti n'atereka ekyambalo kye ewuwe okutuusa mukama we bwe yakomawo eka. N'atereka ekyambalo kye ewuwe okutuusa mukama we lwe yakomawo eka. Omuwandiisi agamba nti nno omukazi ono yalina obusungu bwa bbaawe okulwawo okudda awaka. Teyayanguwangako kukomawo waka ng'ali ku national issues. Mu kitabo kya Lubereberye essula ya 30 olunyiriri olw'19 lugamba nti nno awo olwatuuka mukama we yawulira ebigambo bya mukazi we be yamugamba bw'atyo omuddu wo be yakolera obusungu bwe ne buboobuuka. Yalina ebizibu bibiri omusajja ono. Yali talowooza ku maka ge kukomawo mangu kugatambuza kubanga yali ku national issues. Omuwandiisi agamba nti omusajja ono teyali nno wa 10, yali musajja wa bbeeyi. Nabadde nga musomako nenga nti omusajja ono nno yali wa bbeeyi kubanga omusajja ono omulimu gwe yali akola Katonda yali yamusitula n'afuuka omulamuzi
owokuntiko mu ggwanga lya Misiri. Yali musirikale, naye omusirikale ali ku ddaala ery'obulamuzi, akola mu kooti, atunuulira emisango nga bwe gitambula. Munnange nno omulimu gwe yali akola gwa kuwulirizanga emisango gy'abalala, naye ng'egigi egy'awaka tayagala kugiwuliriza. Kyansobedde nnyo. Nenga nti Mukama tuyambe. Okuwuliriza emisango egy'abalala egy'awaka wawe n'atagiwulira. 1 ye kalunsambulira. Yawasa omukazi n'amuteeka awaka, n'amuteekako abakozi bangi nnyo ate nga basajja, ate nga bayingira ne mu nnyumba ate nga yeetabeerawo, kati n'abalekera omukazi we amunoonya tamulaba, n'agamba bano abasajja be yaleeta wano balina okukola emirimu gy'omwami okugimalawo wonna. Naye Bayibuli egamba nti omukyalo ono yasunguwala ng'omusajja ono aganye okukola bye yali amusuubira okukola. Omuwandiisi agamba nti obusungu bwo mukungu ne bubuubuuka. Olunyiriri olw'19 lugamba nti awo olwatuuka mukama we bwe yawulira ebigambo bya mukazi we bye yamugamba nti bw'atyo omuddu wo bwe yakolera obusungu bwe yankolera obusungu bwe ne bubuubuuka. Mu family life kigenzengako nnyo mu maka okulaba ng'okuuma obusungu bwo obutabuubuuka. Tokiwulidde? Obusungu buli lwe bubuubuuka togenda kukolayo kyamakulu n'eki. Amaka go gagenda kusasika olw'obusungu obubuubuuka. Nze nafuna omukisa n'ensumbako ne mu barracks. Sijja kugyogera. Naye nasumbako ku basajja abakwata emmundu nga ne pisito bazirina. By the way, nze omusirikale yeyanjigiriza okuvuga emmotoka. Yalabanga mbonaabona nnyo okuyiga emmotoka. Waliwo omuvubuka omumuyaayeeyaaye yali anjigiriza emmotoka naye nga njigiriza ncungacunga. Omusirikale n'atunula bw'ati kulaba omusumba we bamucungacunga. Omusirikale kye yakola n'agenda agula emmotoka. Emmotoka n'agireeta n'agiteeka ewange mu luggya. N'aŋŋamba emmotoka eyo njikulekedde awo oyige, bw'olimala okuyiga oligimpa. Nakyewuunya. N'amafuta oluusi gambulanga genteeka mu nvuge, naye ng'emmotoka ye eri mu luggya n'ekisumuluzo kiri ku mmeeza yange mu kisenge kwe kikajjadde, naye ng'amafuta sigalina. Naye njagala kukubuulira nti ate bw'ofunanga omukisa n'obeera ng'olina n'emmundu ng'ate olina amaka, be careful. Kubanga obusungu Bayibuli eŋŋamba nti tebukola kya butuukirivu. Era bulijjo abantu abasunguwala ne balemwa okukola obusungu bwabwe, ne balemwa okubufuga, ne balemwa okubuwumbawumba, bamaliriza obusungu bubakozesezza ekintu kye batasobola kutegeera. Era oluvannyuma ne beebuuza ebibuuzo. Olulala nga balina mu nkomyo mu kkomera, oli ne yeesooza n'agamba nti obusungu bwe bwakola ekyo, si nze nakikola. Mulamuzi lumu yabuuza omuntu n'agamba nti ekyo gwe wakikola, n'agamba si nze. Kiki? Busungu bwe bwakola ekyo. Mulamuzi n'amugamba nti ngenda kusiba kubanga tosobola kufuga busungu. Kyensomesa olwaleero nsomesa kuyiga kufuga busungu mu maka. Bwe buli kulema okufuga, omwami w'oyo agenda kukuvaako, ogenda kumunoonya wabula togenda mulaba. Omukyala w'oyo agenda kukuvaako, bw'ali kuvaako agambe nti nawona omutemu. Agenda kukyogera nti omutemu namuwona. Mukyala omu mukwano gwange, musajja yamuwasa mbaga ate empeta. Ate nkubuulire yali muto nga n'embuzi yagirina agimukuumidde, naye omusajja yali tamanyi kufuga busungu bwe.
yali musajja mukulu bwati naye nga buli lwamulaba ng'ayingira awaka aba amulowooza nti aveeyo mu basajja ayagala kumulya ayagala kumuluma. Bw'oliremu okufuga obusungu bwo ne bubuubuuka. Obusungu obubuubuuka tebukolayo kya butuukirivu n'eki tebuzimba maka bumenya maki mamenye. Bayibuli egamba ti omusajja omukulu eyali akola mu kkooti nga yawuliriza emisango gy'ekinnamagye egyali mu bwakabaka obukulu obwakabaka Falaawo, mukazi we bwe yamubuulira ebigambo ebyo teyasobola na kusengejja, teyasobola. Era abantu abasinga obungi abafugibwa obusungu tebasengejja. Simanyi gye wakatereka akasengejja naye bwe kali bulamu bwo oliba osubiddwa byonna. Sajja yagamba ti ensonga lwaki olaba abasajja nga buli kiseera abeera mu kuwasa, n'awasa guno n'ogujja n'awasa, naguli omwaka n'awasa naguno, kubanga yalemu okufuga obusungu bwe. Bwatumbiira amanyi n'obbuwaana ti nze bwentyo bwe nakula bwentyo, nze omanyi nnyiga mangu ate nze bwe nnyiga sisalwa maaso, omanyi ntema n'okutema ate nsobola n'okukola bino. Ebyo byokola eby'ekiralo tebizimba maka. Amaka gazimbibwa omuntu awuliriza. Omwagalwa, waliwo ekiseera wootuuka nga toyagala kuwuliriza. Kankubuulira ekyama. Ekizibu kye twafuna mu nsi eno, twafuna ekikoligo ky'obusungu obw'ekibi bwe bukukwata ku mutwe ojjukira omaze kukola. Ekyo nno kya bulabe ky'ova olaba ababeera okumpi n'ebiso batema, ababeera okumpi n'emmundu bakuba. Oli amala okuba essasi pwa n'alyoka agamba nti kati ngenda kunnyonnyola ntya kubanga mukama wange yampa emmundu eno okukuuma abantu, kati ngenda kukikola ntya, kyemba nkola amangu nange kanjeetunuzeemu. Era bangi nnyo baziikiddwa. Nitubuuza n'ebibuuzo ti kati awo yafunyeemu ki? Abalala n'agamba wadde olinze namuse nze sijja kwetta ekibankola bakinkole, amateeka gannamule ne gamulamula emyaka 3-4 ali eyo mu kkolokoni atudde kubanga obusungu bwabuubuuka. Ensonga yange enkulu olwaleero jakutaasa busungu. Omwagalwa wampuliriza naawe ndaba ebitunyiza tebisobola butajja nga tukyali mu nsi eno ey'ekibi. Ebitunyiza byakubaawo naye bwe bijja obikontrolinga otya? Omuwandiisi yannyonnyodde n'agamba nti Potifari yali musajja w'amaanyi, yali musajja mukulu. Yagambye bw'ati ti Potifari reached a high rank in Pharaoh's court. Yatuuka ku ddaala ekkulu mu kkooti ya Falaawo. Awo omuntu ali ku ddaala ery'obulamuzi naye obusungu bumukwata n'aba nga takyasobola kuwuliriza, nga takyasobola kulondako, nga takyasobola kwegendereza, nga takyasobola kufaayo. Omwagalwa, omalanga kwekkaanya nnyo n'osooka olondako ekisinga obulungi. Amaka mangi gayulise naye ng'ekigayuzizza lugambo olutalina mutwe n'amagulu. Oli yasunguwala, obusungu bwe bwabuubuuka n'abuubuuka. Nagamba nti ekiseera enkalu zino nnyo obukengovule, oyo omusajja ajja kumutema, nja kumugjawo. N'otunuulira ng'eyandibadde akumaakuma ensonga eyo n'ekoma, obulamu ne bugenda mu maaso, abaana ne bakula nga balina maama waabwe ng'ensonga yagaana. Amanyi obusungu bwe bubuubuuka abantu bafuukira ddala ebimenke byennyini, n'olaba nga kye yakoze kya kimenke, ne bakikunnyonnyola n'ogamba nti ani yakoze kino, nti kimenke mayanja ye yakoze kino. Kubanga obusungu bwe bubuubuuka abatakyasobola kulondako kiriwo ekituufu, kiriwo ekisaana okukola, kiriwo ekitasaana kukola. Amaka mangi gavuddewo naye ng'ekyandibadde kigakuuma kuwuliriza n'okukakkana ne wabaawo okwegendereza. Omuwandiisi agamba nti Josefu yali akolerera mmere mu famire eno, teyayina kirala naye mu ggwanika yali akolerera mmere yokka mu bulamu bwe. Yali
tayina kyalina munjogere endala yali bugagga bwa family olwokubanga yali bugagga bwa family nga yakolerera mmere simanyi niyo omwandisi agamba nti jajingi gye bamujajinga si ye yali esaanira kubanga yali akola bulungi yali akolerera mmere mukyala yamusiima busiimi naye omwami bwe yawuliriza ensonga za mukyala teyaddayo kulowooza era basajja bangi ensonga z'abaganzi baffe bwe tuziwulira tetuddamu kulowooza ng'omukyala mu maka ng'olina by'owulidde olina okusooka okulowooza nze nkubuulidde oyinza obutakyagala nnyo n'ogamba nti nze nkolerawo ate bwe mpulira sisiba namulabako yakolerawo yalina abaana 6 beddu ate nga bonna bato kuba mukama yali amuwadde omukisa nga bazaalira kumukumu bwate ya space nga nnyo yagamba abaana beka abazaala omulundi gumu bakule basituka omulundi gumu ekitaali kibi naye bwe yanyiiga bonna yanoba nabo n'abatikka emigugu ne bakulembera okugenda ewa mwannyina can you imagine mu nnyumba ya mwannyoko mulimu abaana be bana naye ne mukyala we ogwo 6 ositudde abaana abalala 6 naawe be bantu 7 mugenzi okwesogga mu muzigo gwa mwannyoko walowoozezza nnyo wapulaaninze kyewakoze kiri ku pulaani kiraga amagezi kyotegeera nga mama w'eggwanga busungu obubuubuka tebuzimba bufumbo tebuzimba ggwanga tebuzimba famire obusungu obwo bubeera mu mika butambulira mu musaayi bwaba katwewungu tebuyira kye bukola kirungi babwewaaniramu ne bagamba mbubbo neewaabwe nejjajjaabwe bwato bwe yali nga naye tanywa guteeka mwebale nnyo naye teguzimba maka bwe tusoma ku byafaayo by'amaka ga mwami Potifari nga Josefu amaze okugavaako Josefu yalina skills of leadership newankubadde nga teyali mukulembeze yali yasoma ebisome nagambe nti amaanyi ga Josefu gaali mu kuloota Katonda buli muntu alina waateeka amaanyi ge njagala kugamba naawe tandika okunoonya olwaleero amaanyi go mu by'okuyiga bino bye tuyiga mu maka naawe olina okunoonya amaanyi go gali ludda wa bw'otalivumbula amaanyi go we gali olugendo lw'obulamu lufu esitegenda kugasa Josefu amaanyi ge gaali mu kuloota naye ng'alina skills ez'obukulembeze skills z'obukulembeze ze yali azirina nga ze zimukolera ng'asobola okuddukanya amaka g'omugagga ng'akolerera mmere na lumonde ne supu nga byakolerera tayinawo kirala ky'amaanyi kikolererwa naye obusungu obubuubuuka n'obusungu obw'omusiru mukazi wattu bwamenya ebyo byonna ebintu byonna mu maka ne bisigalawo masambala ng'eyali abiddukanya taliwo kiki kyensomesa obusungu obubuubuuka kubanga bayibuli egamba nti bba bwe yawulira ebigambo ebyo obusungu ne bubuubuuka bwe bwabuubuuka teyaddayo kuba na magezi galondawo kyakkola kisingako bulungi ndowooza okitegedde ekikwonoonedde emikwano gyo gyonna gy'obadde nagyo mu nsi eno busungu bubuubuuka okitegedde ekissa emirimu gyo gyonna gy'obadde ng'oddukanya busungu bubuubuuka kati wafuuka okufaanagana omuntu atalina mulimu wafaanana omuntu eyaleka omulimu ogwali gukusasula nga n'abaana bo basoma kakati oli waka busungu bubuubuuka kubanga bwe wanyiiga tobivaamu kampuni n'ogiddukamu ekifo n'okivaamu ate nga tolina nteekateeka gy'olaga watuufu naye wanyiiga bunyiizi kankubuulire tebukola butuukirivu kino ekintu Katonda kye yazimba kye bayita amaka yakizimba kitusanyuse mukyala wo bw'omulaba nga ye muzibu manya bw'omukwata kwata awazibu owagire ekintu kitambule naye bw'olaba nga waliwo awazibu ate gwe awazibu w'okwata w'oyongedde okusajjula ekintu kigenda kusajjuka ogenda kubeera mu nsi muno nga toyina makulu oyinza n'okubulwa ne w'obeera banga olina obusungu obubuubuuka
abakazi abalina obusungu obubuubuuka bano baanoba buli kiseera anoba wano n'amalayo emyaka 3 n'afumbirwako wali bwe bubuubuuka nawo n'asiba n'agenda n'afumbirwako wali bwe bubuubuuka nawo n'asiba y'ensonga lwaki ozunga otyo. Era abantu bangi bazunga mu mirimu emisana n'ekiro lwa busungu bubuubuuka kubanga bwabalema okufuga. Omwagalwa, ekyokuyiga kyange ekyolwaleero yiga bw'ogenda okukuuma obusungu bwo. Njagala kutegeeza omuntu eyali akola mu kooti yali amanyi bwe bakwata ensonga naye simulabako ng'alina ensonga z'akwata ne Joseph. Ate ono obusungu bubuubuuka ne yeerabira n'okwerabira kubanga bwe yatwala Joseph mu kkomera teyalinyayo 12 years. Emyaka 12 nga talinnye mu kkomera, talina kyafuddeyo, tafuddeeyo, asirise emyaka 12. Busungu bukyabuubuuka. Bwekubako mu mutima n'ogamba lwaki tetutabagana ne baganda bange, lwaki tetutabagana n'abakristaayo, lwaki tetutabagana n'ekkanisa, lwaki tetutabagana ne mulirwana, lwaki tetutabagana n'omwami wange, lwaki tetutabagana n'abaana bange. Niyo omanyi nti nze bwesunguwadde aba nsunguwadde obange butumbiira ne bugenda wala nnyo tebukola. By the way, nga mmaliriza njagala okitegeere teriyo omukulembeze abeera na busungu bwa lugenderezo bbanga lyonna. Ekyo kyokola kitegeeza toli mukulembeze ku nsi eno. Teri muntu atali mukulembeze asobola okubeezaawo amaka ne gabeerawo ebbanga lyonna. Era y'ensonga lwaki olaba abantu bangi banoba nga yanoba dda ate kati anoonya bwafumbirwa. Maama era onoonya omulala naye omulabye ennaku nga bwe walabye oli. Kubanga gwe obusungu bwo tobufuga bwakulema okufuga. Otawaanira bwereere okunoonya omulala okutuusa ng'otegedde obusungu bwo n'oyiga okubufuga. Awo onoonya omulala naye nga tonayiga kubufuga. Ekyakunobya eri neno kijja kukunobya, n'eri kijja kukunobya. Ekyakugobya oli nono kijja mugobya, nono kijja mugobya. Kati otawaanira bwereere okugenda ng'owasaawaza. Ky'oba okola tuula wekka kubanga walemwa okuyiga okufuga obusungu. Nsaba Katonda atuwa omukisa atuyigiriza okufuga obusungu bwaffe nga tetunaba kuliyakitinga, tulowooze nnyo okusingako awo. Ekyo ne kisobola okutuyamba okusobola okuyimirira ng'abawanguzi mu lugendo lwaffe olw'obulamu. Nsaba Katonda atuwa omukisa okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Katusabe. Mukama weebale kutuwa mukisa. Otuwadde okuyiga ku musajja yali ow'ebbeeyi, omusajja yali ow'amakulu eyalina mukyala we nga bakitiibwa, nga balina amaka balina n'ebikolebwamu, faamu zigenda mu maaso, mirimu gitambula, bino bigenda mu maaso, n'emirimu gy'abakama abe gidduka, naye n'asubwa okuyiga okufuga obusungu bwe. Mukama tuyigirize naffe tuyigenga okufuga obusungu bwaffe. Amaka gaffe mangi gatabuse, ntalo n'ennyombo bingi nnyo mu maka. Mukama n'abalala gaayulika naye abamu gabadde tegalina bakuyulikira ddala, naye ng'obusungu bwesuukunda bulinganga ebbonde eryesuukunda. Katonda tukwatireko, tusaasire, tuwulire, tuluŋŋamye ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mbagaliza ekisa kya Katonda akuuma.